Olwaleero ekitongole ky'amawanga amagatte lwekiweereza emyaka 75 nga kiweereza nga wano mu Uganda kimazeewo emyaka 58 ng'omubaka waakyo mu Uganda Rosa Malango bw'annyonnyola. Malanga ategeeza nti ebijaguzo bino bigenda kukolebwa wakati mu kugoberera ebiragiro byonna ebyaba ebyobulamu okutangira coronavirus okusaasaana. Activities for this month of awareness on the UN work and the SDGs will be carried out in full compliance of the COVID-19 standard operating procedures. Asibye amawanga gonna naddala Uganda okwefumiitiriza we tutuuse mu kuteeka mu nkola ebiruubirirwa by'enkulaakulana ey'obuwangaazi. The focus we are bringing to you today is the need to mobilize everyone, everywhere, to ensure that no one is left behind. Ayogedde okusoomooza ku bayiseemu mu myaka gino n'obuwanguzi obutuukiddwako n'awa obweyama okwongera okukwatirako Uganda naddala mu kiseera kino ekya COVID-19. As part of our commitment to support the national journey towards sustainable development, the UN system in Uganda has also taken decisive action to both tackle COVID-19 and address its impact on the most vulnerable members of society. Ye Minisita wa Gunnaguli mu ofiisi ya Ssaabaminisita Mary Businje Kalolo Kulutu ayogedde ku kaweefube gavumenti gwetaddewo okuteeka mu nkola ebiruubirwa by'enkulaakulana y'obuwangaazi kiyite SDGs. There is a lot of improvement in the health sector, gender equality, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure. Ambassador Isaac Biruma Sebulime alambuludde ebimu ku bituukiddwako. Tugezezzaako okukuuma emirembe n'okuzza emirembe n'okuzimba emirembe mu nsi ez'omuliraano ezitwetoolodde. Ismail Nsubuga yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.